Alright, bitandise okunyumira. Ebintu kati bitambulanga wenna bibala. Tambuza video eno gwatu watching right now. Thank you so much for being a part of the family. Always go subscribing okola kya bode nnyo. Nawe atanaba subscribing oli wa bode okubanga otulaba wabula nkusaba kindly subscribe and tap the notification bell. Abamu kubabadde bakongojja, kubabadde bawana kubabadde basusuuta omuyimbi Alien Skin kyaddaaki balabikanga bamuvuddemu. Njagala otambuze video eno. Omukyala full figure Jennifer Nakanguubi fenna tuwele tumumanyi nga yeeyita Nafango ni Maaza. Waliwo omuyayi omwe yagamba abantu mugenda kukkiriza mpola mpola nti Kyagulanyi wa amaanyi yasinga amaanyi mu Uganda. Yakibagamba it's going to be a gradual process. Mpola mpola wetunaatukira okusuula akalulu ennaku z'omwezi nga 15 buli omu agenda kubanga akkiriza. Munnange olunaku lw'ejjo Alien Skin Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine lwe yabadde mu Arua. Aba NRM babadde batesetese ekininkini kyabwe nga bataddeyo simanya ghetto structure football tournament. Kati bo mu kutuula bagenze olaba nga Alien Skin yasobola pulling numbers abavubuka abajje ku Kyagulanyi. They were so much embarrassed nti abavubuka baaganye okubegatta kuba afunye abavubuka batono bonna babadde wa Kyagulanyi. Full figure kyakoze Alien Skin. Njagala nawe olabeka clip kano. Ezo biwumpuguma mbirumba Bobi Wine mbonbono mbusimanyi mu Arua. Obalo so akukiza nti Bobi Wine alina namba azirayo amaanyi. Oli musiru ate omutole. Kyekikusumba Bobi Wine ebintu byali yabikolerera emyaka mingi. Ebbanga lyayimbira ne music wajja ayimba nga ayogera nga wa message. Bwakajja ochali mu upcoming bukulemedde mbukutuddemu. Ogaya makola owumpugumira ku Bobi Wine mu Arua bajja bamukyafa nnyo mwenge bikere. Ate munna babikoze sana bene bikiza bakidampinga dda. Naye okumachi buya olwaki ise ne kigwa batukana. Kiroza kimbina azibe emisango. Bakuwadde meka. Emma asobola kuwa sende Emma. Manager Emma. Yakuwadde meka. Ghetto structure bwembate mwa gundi electoral missions we baya bawa date ezibera mu Arua ne mubera ne muvaayo nga Bobi Wine alina okubera mu mwagaza aki mumulekano nyabulwe kama mu mwamono nyambirembe. Bobi Wine simu na Uganda mwatera abantu obusungu n'okunyiza abantu munyige embalabeza mwe muve ku bantu. Abantu balina ennaku yaabwe, abantu balina ebizibu byabwe. Buli lunaku abantu ba Bobi Wine bali mu kuva mu kalu tebamanyi bavaamu batya. Mbwe emikono tegiwera simata gyaweza oba bana abateekako emikono babawayo se ne bavaamu mwagenze mu Arua mu mulumbye mu Arua noonya kalulu kako ka mu president ogwo wagira oli muveeko tolina mbyafuza wesimbyewo ogenze bajja mwe mujja fana emirambo gyammwe gibule lwakuwumpugwa mujja kula buto butali bwammwe kuwumpuguma bya kisiru bajja noonya maiti yebule mu mirambo lwakuwumpuguma bya kisiru bitaliiyo. Kirizo bagana Bobi Wine alina abantu abamwagala botajja kujjawo ku mpaka. Yego obala Bobi Wine kikulaga ki? Bakutte babasibye. Ali ku nkenka obwatambulirako era gwe n'osigala ng'ogamba talina bantu. Singa tebalina katengo singa obamanyi gwe linda kayingire Central. Nze simulimu sibirinamu. Seka ukakali kakulumi. Dinda ingire Central. Amazima gasigale nga amazima nonya akalulu ko naye anonya akalulu. As simple as that. Nem Omusajja ali mu Arua mu mulumbi.
mwe mwali ya balumba ekyo kyakutegera kya buntu tosobola kunyigiza muntu muna Uganda kuntusa ku extent eyo mwe mwetera abantu okwekyawa amazima gasegalenga mazima bwobanga oyagala ekintu oyogera okimira nkono oyogera amazima mwe mwetedde abantu okwekyawa n'okwevaako bwe mwali mu Arua yabalumbako bwe bata yabalumba lwaki mumulumba mumuleka anoonye kaluluke oba agwagwe bibye aleme kwekwasa nti mwamulemesa nze nebaza Uganda Police era nebaza bakumaddembe mwenna Uganda Police tekubye tiya gasi tekute Bobi Wine tewali simpase temumazeeko mirembe era nebaza magambo nebaza ddamulira mwenna mbebaza aigipi mwenna mbebaza na CDF mwebaza teri bamaje balumbye Bobi Wine wadde tiya gasi olina womulaba Neruli abakozi b'ensimbi dakika 2 nga tiya gas singa buli luguudo lujjudde tiya gas ebimotoka nga biringa mutwalo naye omusajja ali mu Arua wava mu Arua ono nayo ki omwagaza ki wesimbyewo naye leka gwesimbyewo naye amulumbe buli omuntu alina programu bw'atambula omaze okukola ensobi ze n'ofumbafu amasasi gafulumye ab'enguudo batomedde bakukozesezza oliko madde okukozesebwa ate alien sikini njagala kugamba ekigambo kino Bebe Kulu ali kyogera ngenda kukyogera naye Bebe Kulu ali kyogera mubi gavumenti yonna mu banene baga temuli akwagala n'ogwo okuleka onalebo Kasolo temuli wadde n'ogwo kyova olaba ne ku Buganda ne mu Buganda Kasolo gyakula toyimba omanyi lwaki oyimba tebakwagala Bebe Kulu yalwana era okuwa yo basi singa omanyi Bebe Kulu bye yayitamu ne byeyerekereza bino mbyogane bijja kujjawo mu maaso nkimanyi ninda campaign ziggwe bijja kwogerebwa Bebe Kulu yalwana okulaba nga kunyiga ku program nga tewali nga bagamba tetwagala muntu wafujja jana ababbi bagenda kubba abantu ebimu ebikubya amayinja gye mugenda babba abantu bamanyi lwaki awamu emulaga balwana kubba abantu wabeerawo time ebbibwamu abantu ne babba abantu ne babaleka seke abakulu bonna ne bagamba oyo tajja ku campaign tawali walaga tajja bonna ne babidinga tojja njagala za France baka wali oyimbyeko ne mawulire agavaawo enkeera kubira kuba okyayogera nabo owulira oba byeggamba bya bulimba kati essaawa yalo bakututte mu Arua wali Bobi Wine ogenda ogabattukana ojja kufa omulambo gwo gubule ebintu ebimu olinnyangamu lwaki eno gye bali ssente zafuluma luba afulumya bilioni 5 kami nafuna 2 kitundu nabala 2 kitundu lwaki tebakweta ku ezo Bobi Kulu yali alwana okuyimirizaawo omulimu gwe nolowooza nti afunye ssente nga talina ssente eza kofi ze yakuwa ate gwe wafuna ne ssente nyingi nakuwa ne baasi nagamba n'abaana 10 abaana bonna abali abaana bo Bebe Kulu yali abaladde ku lisiti nga balina okufuna ssente era nakukigamba owooza bakozesa baana bange mwegasse mwenna beegasse mwe bakuba Kenzo mugenda mukubogera musanga Kenzo ali international buli YouTube ali mu safari ng'okuba Kenzo akaluka gwanga 15 Januari bwe tulonda tujja kunoonyako mu March ne mu Feb onoonye kuba kulagira okuvuma Kenzo tulabe ona gavumenti ng'okaddiye jangu nfuwa olwa muttako nzira obuto mbadde nkulanzira waggulu olaba nenkana nnyoko
nga kyabusinyo okutamanya nti omuntu omulaba buli lunaku lw'omulabaka luba luyiseeko. Myaka emeka gy'olina ggwe simanyi okyali mu kibaya nzoba opamana mu pampa. Akalulu kaggwanga 10 fenza dabali ku federation asayiningeza federation nga yazi controllinga nga tolina wadde wonywa amazzi nga tolika YouTube oli ka TikTok nga ne content gwoteka koto muyina kati kola byokola nga otegeera kyannaku nnyo okubeera ng'oli lusejjera solwajja okwota olemedde okubeera nuti ogwo toyingira ntalo zitali zizo gwokuba yayimirizaawo ogwo omulimu. Kampeyini mmeka zibaddewo nga babatwala mmwe nga si Kenzo singa simanyi nga Kenzo. Kampeyini mmeka ba YouTubers ze mwakolako ne ba TikTok 2020 mu TikTok taliwo mwakola, Facebook taliwo mwakola mmwe. Bayimbi bameka abali tebayimba ku kampeyini za Museveni nga kati bayimbirwa Kenzo kapresa mujja kukawulira oli international superstar Grammy Award nominee. Mukirize nti akasajja kabalega Kenzo atuka ku stage nga tayimbye kigambo neki. Mukirize nti abasajja bakuba naye Kenzo akuba ate ne Gravity akuba. Ne Gravity akuba. Abamu kati mwafuuka ba MC b'abayimbi.